Kaakati story endala yiino olwaleero munansonyiwa mbadde siriiwo nva ku housewarming eya friend wange. Banaeka mbabuulire waliwo ebintu ebituukawo mu bulamu n'olabira ddala nga Mukama akwagala n'olaba nga miracle nga n'emboozi nga baginyumiriza omuntu ayinza obutakikiriza oba ayinza okugamba abo balimba. Kaakati olwaleero tubadde wakyali wange abadde ayingira nnyumba naye kyali wange ono bbaawe yafa. Kati bbaawe awezezza emyezi ndowooza nga 8 ng'afudde. Mbuuza kyajja kitya? Omusajja yava ewaka n'amugamba agenza okusisinkana Omuchina. Baalina ettaka lye baali batunda ng'agenda ddiguza Omuchina. Omuchina ng'alina factory gy'agenda okukolako nga balina okumuwa miliyoni oba zaali 85 oba 75 around there. Kati yaleka abaana 2 n'omukyala waka nga batudde on a Sunday. N'amugamba nti mukyala nti wanje kaakati meeting yaffe n'Abachina olwaleero lwe ngenda okufuna ssente nkoze eki ngenze zikima nti kale. Ng'omusajja agenda ng'asisinkana Muchina nga bamuwa ssente. Bamuwaako hafu ya ssente obukadde 5 ng'Omuchina asigadde abanjibwa obukadde 350 for example. Kaakati omugenzi bwe bamuwa ssente yakwata ssente nga bw'omanyi zino emmotoka emabega mu bbutu ezirina ekintu ekyebikkula bwe kiti ng'awo munda waliwo either omuzindaalo oba omupiira. N'aggyawo omupiira n'atuuzaawo ensawo ya ssente. Omusajja aba akomawo ewaka awo kumpi awo erubo awo baali babeera nga bapangisa. Ng'omusajja akoona. Omwami bwe yakoona n'atomera yafiirawo. Baamutemamu butemi mu mmotoka. Emmotoka teyaggwaawo naye kino kyonna eky'omu maaso kyefunyaafunya. Kaakati omugenzi afa, omukazi tamanyi oba omusajja ssente azifunye, Abachina tabamanyi bulungi, kale talina nnyo by'amanyi naye oba oliawo alinayokke ebiwandiiko ebimu mu biwandiiko bya bbaawe okuva mu kampuni mwe baali bakola eya real estate. Kaakati omusajja amala okufa nga bw'omanyi ab'eŋŋanda mwemanyi empisa zammwe embi. Ab'eŋŋanda b'abasajja bajja awaka ne baggyako omuwala ebyapa ne bafulumya omuwala ennyumba ne bamuyisa bubi bambi. Omukazi ng'akwata ekkubo nga bamaze okuziika ng'adda ewa nnyina. Kaakati omuwala bw'adda ewa maama we abeerayo akaseera nga tamanyi kyagenda mu maaso ku bbaawe. Emmotoka baagisitula ne bagitwala ku poliisi n'ebeera ku poliisi ng'eri awo tevaawo. Zino emmotoka enkadde gy'osanga ng'eri awo ku poliisi tevaawo, omusango gwagaana okuggwa, omuntu yafa, emmotoka yakoona eri awo. Emmotoka ng'ebeera awo ku poliisi. Kaakati oluvannyuma lw'emyezi 4 annyumiza nga ŋŋamba nti omugenzi yatandika okumuloosa n'amugamba nti yajjanga mu kiro ng'amutwala emabega w'emmotoka nga talina kyayogera ng'abikkula ng'amulaga ensawo omuli ssente. Bannange bino bye mbanyumiza n'olutika olummeza oyinza olowooza nkulimba. Omuwala ng'abikkula mu mmotoka ng'aggyamu ssente mu kirooto ne guyita. N'omulundi omulala after some time ng'era omugenzi ajja ng'aloota ekirooto kye kimu mu ngoye ze yagenderamu ng'ava awaka bamaze omuwa ddina bagenze n'Omuchina nga bwe yali ayambadde ng'akyali mulamu ng'agenda. Omusajja ng'amukwata amutwala amulaga mu mmotoka ng'abikkula amulaga awali ensawo ya ssente. Kaakati omuwala ng'agenda ng'anyumizaako maama we ng'amugamba, maama waliwo ekintu ekinsusseeko naye simanyi kyakukola. Nga beekwata ekkubo nga beesitula. Bannange nsaba Allah buli muntu atalina maama we mu nsi amuwa omuntu asobola omubeererawo nga maama. Kankubuulire maama w'omuwala ng'akwata muwala nga beesitula nga bagenda ku poliisi nga balaga empapula ezaali eza mmotoka ya bbaawe biki nga bagamba baagala kukebera mmotoka. Byatwala akabanga nga tebannaba bakkiriza kkebera mmotoka eyo.
nga bakebera mu mmotoka nga bajja naye ng'emmotoka emaze ku poliisi ebbanga nga n'abasirikale tebagikeberangamu kuggyamu kintu anti kizibiti nga bakeberamu nga baggyamu ssente omuwala ng'akwata ssente ng'azitwala omuwala bwe yakutte ssente ng'azitwala ng'agenda eyo matuga eyo munda ng'agulako amaka bbangalo $2,300,000 ng'akwata abaana be 2 nga bayingira eyo ennyumba omusajja be yaleka wano wondabira tuva kulya muceere tuva kuyingira nju byebyo bannange